Ebyo nga tubitadde ku bbali, Ssaabasajja Kabaka wa Buganda emirundi mingi azze akubiriza abantu okwettanira okukola dduyiro n'okwenyigira mu by'emizannyo ebitali bimu. Ekirowoozo kye kizze kizaala emizannyo egy'enjawulo omuli emisinde egya Kabaka's Birthday Run kw'ossa emipiira gy'amasaza egyakomekerezeddwa gye buvuddeko. Bwe batyo abantu abasaba mu 50,000 basalawo okwegattira mu kibiina ekya Mengo House Hash Harriers nga badduka buli Lwakutaano mu kaweefube okukola dduyiro. Tukola just okubeera a bit fit, associating and different people of different lifestyles. Tuina abantu abava mu biti ebingi. So basically that is it. And we feel free. We have walkers, abaduka. We have people who are in between. Abasobola okudduka bw'atambulamu bw'aba akooye n'atambula. Then tubeera n'abaddusi. Bakubiriza bannansi okwettanira dduyiro. Tuina impact nene je to creating the awareness y'abantu okubeera healthy and fit, which helps them to be healthy in their lives. Badduka buli Monday n'Olwokutaano era nga omwami wakunyonnyodde hash eri mu nsi yonna nga muzannyo gwa sport abantu okukola dduyiro oyo ne baba nga badduka kwegamba nga bwe tukubirizibwa nti oba olina okukola dduyiro obeere fit. Abel Kitaka, Salt TV, Omunnyo.